We have not had a chance to see her. We have not had a chance to interview her. We have not had a chance to interact with her, to find out how she is living. Because everybody is living in fear. If one of us was already taken away, and she took a long time in a place that we don't know, who are you not to fear? So I think it is a high time government thinks about this. Give the people of Teso and the leaders of Teso the opportunity to visit the former speaker, so that we're able to see, interact with her, and know the exact truth about her health condition. Maybe we're talking about this and yet somebody is lying about it. We need to find out the truth. Akasatiro ku parliament y'eggwanga olunaku olwaleero oluvannyuma lw'amawulire ageyali speaker wa parliament Anita Ntamong ag'obulwadde ekigere ekirimu omusaayi ogwetukuse bakyoyinza okuyita blood clot, era nga amawulire agavayo gategeeza nti nno takyasobola kutambula, ali waka. Naye ng'ensonga lwaki akyalemeseddwa okuba ng'agenda mu ddwaliro paka na kati tennategeerekeka, wabula nga n'ababaka ba parliament beefudde kyesirikedde ku nsonga eno. Oluvannyuma lwa bino okufuluma, bannamawulire abakolera ku parliament batandise okunoonya ababaka ba parliament ab'enjawulo okubabuuza ku nsonga eno. Ku yali mukama waabwe mu parliament kiki kiboogera ku nsonga eno. Naye ababaka ba parliament buli abadde atunuzibwamu kamera okubaako kyayogera ng'agamba munnange ndeka tondeetera bizibu. N'abo abeewaddeyo okugamba nti katubeeko kye twogera, kibasookeddeko kwe kuriviiringa amazima nti speaker wa parliament ennaku zino yafuuka buzibu. Bw'omwesembereza ennaku eba ekujjidde. Bagamba nti kye baalabako kimala, baakirabako ku mubaka ow'ebitundu ebyo eby'etteesa yali agenza okuba nga yeesembeze ewa speaker wa parliament paka na kati. Ekyamugwako mwakiraba, yakwatibwa n'atwalibwa mu kifo ekitaasooka na kutegeerekeka. Kakati ekibuuzo nno ne kibeera, speaker wa parliament ng'abandi badde bamulwanirira tebakyasobola kwatula bulungi kamwa, kubanga gy'okoma okumwatula abakulu bayinza okukulengera ne bagamba ono amulwanirira tabanga yali omu ku bo. Kiki ekiyinza okuba nga kigenda okununula speaker wa parliament? Abaka okuva mu bitundu eby'etteeso bagamba bandyagadde at least bagende bamulabeko, bamukebereko balabe engeri gy'alabikamu, obulamu buli butya n'ebifaanaganako bwe bityo. Ne bagamba singa tugendayo, abakulu ne batulengera nga tugenzeeyo, tuyinza okuba n'eddembe erigenda okumulaba. Naye eddembe nga tumaze okumulaba tujye tunaaba nalyo. Abo ne bamaliriza nga buli omu asigadde ku bibye, ne speaker wa parliament nadda ku bibye. Mu comment section mu mboozi yaffe gye twakoze olunaku olwaleero, abantu si basanyufu ne speaker wa parliament, naddala ku ebyo ebimu bye yakolanga ng'akyali speaker, era abasinga bamujjukizza nnyo ekigambo kya make sure that those Bagandas don't get the numbers. Kati bingi byempuliddeeyo nti bakyageza meetings zituula, baagala okungatta ku fayiro ezimu kati ng'eye Butambala ey'obutujju, bannaffe abo babalanga ate nga si bituufu, oba fayiro endalalala. Mbiwulira bingi, naye nze munaye tebintiisa. Bwe twali twogera ku nguzi ne batandika okufumbafumba banoonyereza ssennyonyono, naye kati munoonyerezeeko oba waliwo enguzi, banoonyereza paka lwe baakoowa tewali kye baasanga. So kati ne bino bye bafumba bajja bifumba paka nga bisiridde, kubanga tewali kye bajja kunzuulako. Okwogera nti kino kikyamu tegulina kubeera musango, era ne bannaffe abali mu makomera baliyo lwa kwogera mazima. So kati ne bw'onoojweteka ne bw'okola otya, ffe tujja sigala nga tutuukiza obuvunaanyizibwa bwaffe. Omutume Kabanda wamu n'ababaka abamu okuva mu kibiina kya PLU bakyagenda mu maaso okubeera ng'ate batuula obufoofofo okusobola okutuukiriza ekiragiro kya mukama waabwe kye bawa gye buvuddeko, bwe yabasaba okusala amagezi gonna balabe nga leader of opposition essaawa zino aliko Joel Ssennyonyi aggyibwa mu ntebe eyo, era bamakinge sure nti leader of opposition addamu okufunibwa abeera wa PLU. Kakati ekigenda mu maaso, batudde baagala kukola nnongoosereza, naye nga watuufu aw'okukola ennongoosereza wakyatabula, kubanga oyinza okwagala okusolvinga ekizibu ekimu ate n'ocreatinga ekizibu ekyokubiri. Wabula nga yo ttiimu egenda mu maaso okubeera ng'ate esala amagezi gano tewummudde, era nga bagamba nti nno olunaku olw'enkya bagenda kuba nga bayinfoominga ku kira kwa parliament ku bwetaavu balina obw'okuleeta private members bill
eyo nno ng'eyagala kubanga ate ekola ennongoosereza mu Administration of Parliament Act era ng'eyasemba okukolebwako ennongoosereza omwaka 2006. Tugenda kubanga tukuleetera ennyingo ez'enjawulo ababaka bano ze bali bagezaako okubanga ate baagala okutiginya okusobola okulaba nga basala Ssenyonyi amamiima naye ng'ate gye zikoma bannamateeka babagamba nti bw'otereeza wano ogenda kumaliriza nga wali oyonoonye. Era paka nakati balina we bakomekkeredde era nga singa tebiba bikyuse awo we bali layikira okubeera nga bakola ennongoosereza era banaamala okuba nga bakola ennongoosereza sayidi awo olwo bagende ku stage ey'okubiri ey'okuyimpiikinga Joel Ssenyonyi ate olwo basobole okubeera nga ate bafuna leader of opposition omulala. Ekibuuzo banaasobola okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe oba biyinza okukottokera obusa? Ebyo byonna bye tugenda okuba nga tutunulira mu episode eno ekiri ekalangala. Aba NUP bakutte wansi ne waggulu bagamba nti nno Bakibikondo tubakutte baagala kutubba naye batusanze tulaba. Siiro ezawandiikiddwa e Kampala ate si ze zaatuuse e Kalangala. Twagala mutubuulire siiru zaasiimuukidde ku mpewo ya ku mazzi oba mmwe muzikyusizza mwagala okutubba akalulu. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Kusema official najo sinziro kubanga ate otulaba twongera kukwebaza okubeera nga ate okyaliwo naffe olwaleero ate mu mpeereza zaffe ez'enjawulo. Update season tujja kuzongerako ku bungi okusinziira ku mawulire agasigala nga gajja as long as buli bwe tuba tuzze ate tubaako n'ekyenjawulo kye tukuwadde tukkiriza nti nno kiba kirina ekyenjawulo kye kikola. Kaakati njala okubanga ate nkutegeeza ku bannaffe aba Clarion Integrated Logistics batikka bintu babijja Dubai nga babireeta mu ggwanga erya Uganda. Bakutegeeza nno gwe wenna ali eyo ng'ayagala kutikka bintu kubireeta mu ggwanga erya Uganda ng'obijja mu UAE oba Dubai. Tusange ku Amria Port eddeira olunaku olwaleero oba tukire ku namba zaffe ez'essimu tuweeze message ku WhatsApp tubuulire ebintu byo bivaawa naddamu abali mu kiyumba tulabe engeri tusobola nga tukuŋŋaanyaamu ebintu byo ate era tusobola okuba nga tubituusa e Kampala. Njagala ojjukire nti ku nnyonyi ebintu bitukira mu nnaku 3 ate ku mazzi bitukira mu nnaku 18 nga biri Kampala obipiikinga ku Diamond Trust Building n'osobola okugenda ate n'obikozesa nga weetaaze. Kale tutuukirire gwe wenna omusuubuzi nawe omuntu aleeta ekintu kimu kimu tujja kubanga tukuyambako ekintu okuba nga kituukirira. Kale African Canadian Foundation bakutegeeza nno gwe atulaba nti nno conference yaffe ekomyewo era ng'egenda kubeera Canada Toronto nga bwe kitera okubeera. Twagala okuba nga tukujjukiza nti nno conference eno eri ku substance abuse, addiction and mental resilience era nga weetuli ne ku mulundi guno. Kakati twagala okutegeeza nno mwenna baagala okutambulako naffe June ali mu kuggwako. Mwebale nnyo mwebale ddala mwenna abaafunye dda invitations muzze bangi nnyo ababuuzizza naye of course nga wemanyi nti nebya invitation birimuko okutuwaayo kasente awo omuwendo omu ne gusalikako. Kakati ekyo nno kikukulye nti nze mukisa kuggwa tannaaba kututuukirira tonnatukira ku ssimu tonnajja ku ofiisi kujja ku ofiisi tonnafuna invitation okubeera nga ate ekintu okyegattamu essaawa zino. Kakati weereza message yogera n'omukulu mubuuze mwogerezeganye omanye invitation egenda gifuna otya ate era akuyambeko okuwa amagezi wa ani g'oyinza okubeera nga ate oyogerezeganya naye okusobola okuba nga ate akuyambako
ku nsonga z'okuprocessinga visa ate otusinkane mu September 12 ate nga tuli Canada Toronto mu conference ya substance abuse addiction ne mental resilience. Kale kakati njagala nzikirize ntandikirewo okubanga bwo budde tetulina, we have no time. Ekinye kalangala oyinza okugamba nti kitokota si kisaanikire olw'ensonga nti olunaku olw'enkya bannakalangala balina okuddamu okukira obubox okusobola okubanga ate balonda okujjuza ekifo ky'omubaka omukyala. Jjukira ekifo ekyo Helen Nakimuli wa NUP ye yali akiwangudde, naye ebintu bya Katonda nga mubitegeera Nakimuli nange n'afa nga bamulongoosa. That is for you eyakajja mu Uganda nga tobaddeewo. Kakati nga bwe kimanyiddwa singa omubaka wa Parliament aba afudde akyali mu Parliament, kikakata ku speaker okuwandiika ebbaluwa ng'ategeeza akakiiko k'ebyokulonda n'ekifo ate mwe baali balondera omuntu kikalu era n'akakiiko k'ebyokulonda ne kaweebwa ennaku zibeera ndowooza 30 okubeera ng'ate bategeka akalulu. Kakati wano akakiiko k'ebyokulonda it was upon it because kaali tekannaweereza muntu ate agenda kubanga atuula mu kifo ekyo. Kakati kitegeeza nti no it was upon akakiiko k'ebyokulonda okusobola okumakinga sure nti no ate Nakimuli abaweereza omubaka omukyala atuula mu kifo ekyo ate ekyekalangala. Mu kalulu kano ba candidates bali 5 abali mu kalulu kano naye nga ba candidates 2 be basinga okubeera nga ate bali mu kuvuganya. Owa NRM amanyiddwa nga Nabayiga Aida ate owa NUP amanyiddwa nga Irene Nampala era ng'oyo muganda wa mugenzi Helen Nakimuli yakutte bendera side ezeeyo. Babadde n'ennaku nga 13-15 okusobola okuba nga tebanoonya akalulu era nga kampeyini zaafundikiddwa olunaku olw'eggulo olwaleero kukakkana ku makinga sure nti akalulu katambula bulungi. Kaakati bwe tufunyeeyo bwe tulabyeyo olunaku olwaleero bannaffe ab'akakiiko k'ebyokulonda baweereza ebigenda okukozesebwa mu kulonda olunaku olw'eggulo era parties zonna ez'enjawulo ne zigenda okusite okusobola okwekenneenya ebyo ebigenda okukozesebwa okulonda nga bwe bituuse era nga bakebera ne ku checklist yabyo. Kakati akakiiko k'ebyokulonda kye kakola buli omu kamuwa checklist okugamba nti bye tuweereza mu kulonda bye bino, genda okyekinga olabe nga bwe tubiweereza bwe biri. Kakati okusinziira ku babaka ababadde ku grounds okusobola okuba nga tebakebera ne bakizuula nti no seal ezaaleeteddwa nga zisibiddwa ku box era ne zibeera nga zinootingiddwa ku lupapula ate siiru ezituukidde ku box zibadde endala. Awo nno ababadde bakiikidde ekibiina kya NUP ne bagamba singa boxes eziri mu 15 tezitereezebwa tetugenda kwetaba mu process eno lwa nsonga nti nno bwe ziba nga siiru ezaavudde e Kampala ate zaawukana ne siiru eziri ku ground, then tusooke tusumulule boxi tusobole okuba nga tumanya kiki ekiri mu box. Ku bakandidate abataano abalina bakkiriza owa NRM ate ye n'aguguba wabula bamaze ne baschedulinga meeting ku saa 8 era ngenza okukola recording eyo nga meeting eyo egenda mu maaso. I'll give you some of the details ku meeting eyo katono nnyo naye kansooke nkuwe gye byatandikidde. Mu bindi bimu by'oluzungu mu Luganda tebiriiyo siiru bagirata mu Luganda ye kufuru. Kufuru ezisiba mu box batuwa list zaazo nti polling station eya Kasekulo Primary School O to Z kuliko kufuru 3 ezisibye akabox yako. Kati kufuru zine 3 buli kufuru eriko namba yaayo nti namba eno kufuru yaayo yeno, namba eno kufuru yaayo yeno. Naye kufuru zetusanze ku box buno box 17 zibadde zaawukana ne kufuru zebassaako zebateekeddeko e Kampala. Kubanga kufuru zebateekeddeko e Kampala abakozi ba Electoral Commission bakopako namba zaazo ne bazissa ku lupapula nga zino bwe mululaba bwe muti. Tugeze otuuka wano nga kufuru ziriko namba ndala. Bwe tubuuza mwami agaba akulira Electoral Commission eya Kalangala nti ate zino zivuddewa ate nkokuba amasimu nga amasimu abaziwandiise tebasobola kunnyonnyola zino baziggyeewa. Ne tumusaba nti kale zino zirokinge zaawule ku box endala n'azaawula ne tussaako kufulu kwezo mweyo stowa
ne tukkaanya DPC n'atugamba nti mugende muwandiike ebbaluwa nga mukomplaininga, ne tuwandiika ebbaluwa ekomplaininga ne tugireeta olw'eggulo. Bwe twazireese olw'eggulo, ono omukulu wa Electoral Commission n'agaana okurisivinga bbaluwa eno, n'agamba obudde bugenze mugikeze ku makya. Tukedde ku makya saawa 12 ng'abaana bali wano, aganye receiving bbaluwa ey'emulugunya nti kufulu eziri kuki ku bubokisi zaawukana ne kufulu ze bataddeko nga ziva e Kampala. N'atuyita nti akale mujje mu meeting. Bakandesi bali bataano, bakandesi abana ng'oggyeko wa NRM ne bakkaanya nti abannange tugule bokisi zino. Tusigadde tukalambidde bwe baba tebali ready kusumulula boxes, process fe tetugyetabaamu. N'ajuliza mukama we Justice Byabakama ajja mu meeting ya saawa 8 katumulinde neera tusigala tuli ku position yaffe nti obubox obu bulina okusumululwa, then tulabe kyakoleddwa mu nsobi, ebiwandiiko obutakwatagana na biri ku boxi oba kyakoleddwa mu bugenderere. Kakati ebyo nno bwe bityo bwe biri. Kakati meeting eri scheduled yegenda mu maaso essaawa zino ekalangala as per this recording is taking place. Naye ndowooza content wa meeting yenna nja mubona naye sokombe eddakiika emu ku nalukola byayogera, esumpe ku ddakiika emu ku nalukola byali mu kwogera. Ensure that the vote is protected, but not intimidation of the voters, or they should not interfere with the opposition polling agents. You know, my lord, on several occasions in the course of by-elections, security agencies tend to arrest our polling agents. The last question is, what contingency plans are in place to secure polling stations against disruptions? And what is the exact legal procedure the Commission will adopt to ensure that all votes are safely protected and counted? And in the case of an incident that is likely to cause damage or destruction of electoral materials, what measures are in place? My lord, I will remind you that in the course of by-elections, there are some elements, some individuals who tend to misbehave, to destroy electoral materials. My lord, I thank you for that latitude. Thank you very much. Thank you so much. My lord, my name is Alex Ruanyaga. Kale, ebyo bikyagenda mu maaso, meeting ebadde mpanvu, naye bwe bana banfunye omukisa okukomawo nja kubamenyeramu ku biki byonna ebibaddeyo. Kakati ensonga lwaki bannaffe aba National Unity Platform kibakakatako nnyo okunyweza emiryango gyonna nga tuyingira akalulu kano, bagamba nti yali alumiddwa ku musota ne walaba omugwa yeekanga. By election gye twakasembayo okubeeramu eri close nnyo wano yali yeekawempe. Nalukolo yennyini abadde ayogera Elias Luyimbaazi ye yalimu. Omuggo gwanyooka okukakkana nga n'obubokisi bw'obululu bulinnyiddwa. Era singa tekwali kulwana nnyo kw'ababaka ba National Unity Platform oyinza okugamba nti osanga ebyandivudde mu kalulu byandibadde birala. Kakati kitegeeza nti nno mulina okulwana okulaba nga munyweza emiryango gyonna okusobola okumakinga sure nti nno tewali akozesa mukisa gwonna kuyisaawo kintu kyonna. Ekyokubiri, omulundi guno tulowooza nti bagenda kukozesa biometric machines. Biometric machine ebala buli mulonzi n'ebala buli kalulu. Kakati
emikisa mingi nnyo nti singa temupayinga attention oli najja ne mugenda ne mulonda nga box sirwe eziriko zakyusiddwa kitegeeza nti nno bano basobola okujjamu obululu ne bagenda ne babusomesa ku biometric machine ne babutiikinga bagenda okuddamu okukebera nga obululu mmwe bwe mulowooza nti mwalonda biometric machine teyabulaba nga yalaba bwabali. So it is very important okugenda mu maaso okubeera nga ate ebintu ebyo byetegerezebwa okusobola okumakinga sure nti nno akalulu kavaayo ate nga katambudde bulungi. Kakati there are some things bitubadde twekenneenya. Twakava mu kalulu k'ekikuube. Mu kalulu k'ekikuube lwaki bano oyinza okugamba nti amaaso bagakanudde kubanga ebifaanaganako n'ebyo bye balowooza nti bisobola okubaawo n'ekikuube byalabikako. Abantu abamu ne basangibwa n'obululu nga bamaze balinako candidate gwe batiikinze. Kasooke nkujjukizeeko katono. Ebyo byali kikuube si byekalangala. Ekyokubiri wakati nga banafu aba NUP bagenda maaso okubanga ate balwana okumakinga sure nti akalulu nga bwe kavudde e Kampala bwe katuuka mu bifo gye kalina okubeera nga ate kalondebwa ate balina n'okukanula amaaso ebigenda okubanga bitambula. Waliwo kiripu obedde etambula ku social media omubaka eyakawangula akalulu k'ekyamuswa alina obubaka bwe yayogedde mu bawagizi ba NRM ng'obubaka obwo obuwuliriza buyinza okubanga amakulu gaabwo siga kungulu gokka nenga ne munda wandibanga waliyo amakulu. Njagala owulirize vidiyo eno ombuulire malayika egenda okuyita ekiro gye badde ategeeza malayika ki? Nga waliwo malayika egenda okuyita ekiro nga 23 ng'egenda ekebera ku bantu temuggala enzigi okuzinyweza. Abaloozi mwenna ab'emisonzi mbasaba ennaku z'omwezi 23 musulenga mutunula enzigi zammwe muggaleko katonotono si kulwanga malayika ayita ekiro nga towulira. Bannange mbegayiridde nabayiga mukimukolere. A few moments. Tujje kakati mu byobufuzi ababiruddemu waliwo ebirowoozebwa nti nno waliwo ba candidates abatambula mu maka g'abantu ab'enjawulo ng'enkeera kulonda either nga batambula ne ssente sabbuuni munnyo n'ebifaanaganako bwe bityo. Kakati kitegeeza nti akalulu kano tugenda okukagendamu nga ba NUP balina okulwana okumakinga sure nti buli mulyango guggaddwa okusobola okumakinga sure nti obuwanguzi buvaayo. Ekyokubiri ensonga lwaki aba NUP balina okwongera okunyweza emiryango. Honorable Kyeruna Kasolo yamyuka chairman w'ekibiina kya NRM mu Buganda. Emabega kaawo ababaka bangi nnyo abadde beemulugunya naddala ku opposition nga bagamba obuwanguzi bwabwe bwatwalibwa siina bukakafu bw'ekyo beemulugunya era ekirungi kyabwo nti ne mu kkooti gye bali. Kakati muzimu ku kwogera kwe bwe yali ayogera alina ebigambo bye yayogera ng'ebigambo ebyo obiwuliriza. Singa omubaka wa parliament naddala singa yeesimbye okubaka bwa parliament osumagira n'oggyibwako obuwanguzi bwo nga bubadde bubwo oyinza okukaluubirizibwa okuggyayo obuwanguzi obwo ng'ogenze mu kkooti naddala singa owuliriza ebigambo bya Honorable Kyeruna Kasolo nga bwe yabyogera mumpeeko. Buli yetutte omubaka w'enaale mu kkooti tiwawaabidde oyo yennyini wawaabidde Pulezidenti Museveni. Simanyi oba olina maanyi ki agagenda okuwangula Pulezidenti Museveni. Simanyi. Oyinza otya okwetantala okuwaabira omubaka w'enaale ng'akulira enaale ye Pulezidenti Museveni n'owaabira omubaka we. Ekibiina ky'enaale kiyimirira ku babaka
NRM saba independent NRM ira ko tusinza n'okufuna ensimbi ezitambuza emirimu gy'NRM kakati ono aleese ensimbi mu NRM ng'ate okumwabira omugyeyo ani agenda okukkiriza. Njakwebaza abakozi ba gavumenti abazze kaawo ne diso ndowooza abantu beerabidde okujja tebategedde tyakulira abakozi bonna wa ajja ndowooza tebategedde. Kati ensonga eyo nkulu eyeetaaga okunootinga ennyingo za kulambululidde nti ababaka ba paalamenti baweesa ebibiina by'obufuzi ssente. Buli mubaka wa paalamenti ekibiina kiba kifunye ensako. Kakati n'akugamba gw'olowooza Pulezidenti Museveni ayinza okukkiriza omuggyeko omubaka agenda okumuyamba ekibiina kya NRM okufuna ssente. Kati now the solution is simple. Kumakinga sure nti akalulu kaba mu box mwekali kakuume okuva ku polling station paka ku tale center. Ekyokubiri making sure nti DRF forms zonna okuva ku polling station zonna eziri mu district ye Kalangala ozirina lwansonga nti mu kalulu ke twakavaamu twalabako ba candidate abamu nga yawangula polling stations tugambe polling stations ziri 50 n'awangula polling stations 55 wabula obululu mu poli era ne DRF forms nga zirina wabula DRF forms okuva mu polling stations 5 ne wajjirawo obululu obumenya amateeka era obululu obwo ne buwanguza candidate kyekimu ekyabadde ekikuube nti baasobodde okuŋŋaanya DRF forms okuva mu bitundu byonna wabula DRF forms okuva mu bitundu nga 17 polling stations nga 17 ne zitasobola kujja mu kalulu ako okuddamu okulonda ne wala yonna ng'omuntu difference eri mu bululu 100 20 30 mu bifo by'emukabine 17 ne wafubutuka y'abalonzi 10 2,000 okukakana candidate awangulidde ku bululu 3,000 ngowe NUP yali mu bululu 8. So ebyo bimu ku ebirina okubanga bigenda mu maaso okubeera nga ate bitunuulirwa era ffe weetuli wano okugenda mu maaso okubeera nga ate tukuyisizaamu kubuulira nti kati ate embeera bweti bweri embeera bweti bwetambula. Kale awo nno nvuddewo. Kale kati munzikirize ngende ku nsonga endala mu kitundu kyaffe mu show yaffe yasoose gye twasoteekayo twabawadde emboozi ya Speaker of Parliament Anita Among nembajjonyola nembagamba nti embeera si nnungi Speaker mulwadde era nga kirabikanga okusinziira mu alamu eno eyakoleddwa Speaker of Parliament ayagala agibweko amateeka agamuteekebwako agamulemesa okubanga ate yeetaaya asobole okubanga ate asalawo ddwaliro ki lyalina okubanga agendamu. Abantu bangi nyo badde beebuuza ebibuuzo nti ne Speaker of Parliament eyali Speaker of Parliament okuviira ddala ku siini nga teri wadde amukeberako kubanga mukulembeze ow'ekika kyali wandisuubidde nti oluvannyuma lw'okuva mu ssaga ezo zonna ez'ebyokulonda at least abakulembeze abava mu districts ez'enjawulo abantu abo beyayamba kubanga 10 terikyawo omu bandibadde at least bagenda dde okubeera nga bamubuuzaako okulaba bwali n'ekiyinza okubanga kiddako naye tetukirabangako. Akati nga bwe nakutegeezezzaako agavaayo security egguluggulu bayinza obutakulemesa kuyingira era bayinza obutakulemesa kufuluma naye bw'omala okufuluma oyinza okumanya lwaki abalala badde tebajjaawo era n'onnyonnyola gwazzeewo kiki ekibadde kikuleese. Kakati olwaleero ab'amawulire batuuyanye n'ababaka ba paalamenti okubafunamu zibayiti ku nsonga z'eyali Speaker of Parliament. Buli mubaka wa paalamenti gw'obadde otuukira okuwa ku bayiti ng'agamba amadde nsaba ensonga ezo saagala zoogerako. Abavumu nga bagamba nti kakati gwe kyoba okola tonkwotinga byogera bino. Wabula mu bavumu abasobodde okuba nga boogera boogedde ku nsonga ziringanga 2. Ekisooka boogera ku mirimu gya Speaker of Parliament gye yali akola ng'akyali Speaker of Parliament ne gyakola ekibiina kya NRM. Position ye nga omumyuka wa ssentebe we NRM omukyala bagamba nti empisa gy'aba ayisiddwa mutebeera nnungi era batasiiga kifaananyi kirungi eri abakulembeze abalala abakyagenda mu maaso okubeera ng'ate balwana n'okukolerera ekibiina kya NRM. Ng'ovuddewo ku ekyo bagamba nti Speaker of Parliament yandibadde aweebwa ekyanya
okugenda okubanga yejjanjaba wonna waayagadde. Amalwaliro agalina bw'abanga yandiyagadde okugenda mu malwaliro ago n'agagendamu, ate waawulira nga tegasobola kubanga gamujjanjaba okutereera, bamuleka agende ewalala gy'ayinza okubanga ate ayagala. Wabula ekitasoboka essaawa zino kubanga ab'ebyokwerinda bakyamutambulizaako amaaso, ate n'ebimu ku byali bimuyamba okutambula baabitwala, awo osanga tannabeera mu position yeetengeredde nnyo kuzzaawo ntambula ezo. Naye ate singa baba bamuggyeko amaaso osanga asobola okutetenkanya kuba alina n'omwami alina amamotoka mwasobola okuba nga ate atambulira. N'ensonga ey'okusatu bwe bwerinde obungi obubadde mu mitima gyabwe. Batutegeezezzaako nti ekyamazima mu mitima bandyagadde okugenda okulaba ku sipiika palamenti naddala ababaka abava etteeso. Ne bagamba nti omusipaka yasembayo okuluma omutima n'agamba kaŋŋenda ati njogereko naye eddakiika 2. Bagambibwa nti bagamba teyakwatibwa bukwatibwa wabula yawambibwa. Era n'amala ebbanga ddene nga waali takola ki tamanyiddwawo. Mujjukira sipiika vice president yavaayo n'agenda mu maaso okubeera nga ataalambika. N'ebintu ebirala bingi bye boogeddeko. Kasooke mbawo omubaka ono ava mu bitundu by'etteeso ng'atusiigira ekifaananyi ku mbeera ya sipiika n'ensonga lwaki batya okwesembereza sipiika wadde nga ku mitima bandyagadde okumanya ddala kiki mbeera ki mwayita. Whatever the case, government has not yet released a statement on the challenges around the former speaker. As people of Teso, we are not yet aware of the charges preferred against her. But to me, as a person from Teso, as a leader from the region, as a member of parliament who has served with her right from the tennis parliament, I get concerned when I hear that her health condition is not okay. And yet at the same time, she seems not to have the freedom to seek for proper medical attention. I therefore want to call upon government, please be merciful. Look upon one of your daughters, the person who has worked with us, the person who has worked with you. Look upon her with a favor. Give her the opportunity to get a treatment. We have not been able to verify this. Personally, I have not seen her. But if what we are hearing and reading from social media is to go by, then we plead with government. If she passes on because she has not been given chance to get medical attention, the blood will count on you, it will fall on you. The people of Teso will cry on you. So I call upon government with immediate effect, please give her the chance to get proper medical attention. But to ask the people of Teso and the members of parliament from Teso, maybe the challenge is that first of all, we've not had an opportunity as a team to visit her. So nearly everybody has been living in fear because the last time a member of parliament attempted to be with her, to check on her, we heard that she was what? Abducted. Not arrested, but abducted. So that has kept everybody in fear because of the unknown surrounding the ability, the opportunity to go and visit her. So I think this has kept the team from Teso in a blind part of the country because we do not know what exactly is happening to her. We have not had a chance to see her. We have not had a chance to interview her. We have not had a chance to interact with her to find out how she is living. Because everybody is living in fear. If one of us was already taken away and she took a long time in a place that we don't know, who are you not to fear? So I think it is high time government thinks about this. Give the people of Teso and the leaders of Teso the opportunity to visit the former speaker so that we're able to see, interact with her and know the exact truth about her health condition. People are asking about many questions because they don't know. Now for us, the leaders, we do not have proper answers to give to the people because there is no statement yet that is coming out from government. So we beg government, you are our government, tell us something, say something about this, make a statement because we are waiting. Ebyo nno bwe bityo bikyali naye nga bwe nayogedde mu gundi yaffe gundi yange yasoose nti it is very important okubalansinga office ne b'oweereza kubanga ebiseera time esobola otuuka nga weetaaga okufuna support yaabo b'oweereza okusobola okusimattuka ky'olimu.
oluvannyuma lw'oku uploading emboozi yaffe eyasoose ngenzeeko mu comment section okutunuulira biki bye mulowooza mwe abatulaba naddala ku mboozi ya Speaker wa Parliament n'embeera mwayita essaawa zino ebisinga binnemeredde okubiteekayo ne mu birabye kakati ebimu ku byensobodde okusengejja byenyinza okulowooza nti tebinyigiriza nnyo. Ono bamuyita Mariam agambye Anita awulira atya ku mateeka ge yali ayisa entakera mbu make sure those Baganda do not get numbers kati aliwa tebamulinaako wadde bamusuula tebamuliiko wadde bamusuula eri omulala najja. Tell her Bambi that the Baganda didn't get the numbers. She said Triple A will be the Speaker of the 12th Parliament. Tell her to go to Chirudu to go to Chirudu. The facilities are very good and the medicine is there. Ate n'aseka ekitegeeza nti akudaala. Omulala ajja n'agamba nti Nammere should understand that her friend is in critical condition. Yandyagadde naye anaayitawa waliwo obulamu bwe bukufunza embeera neyekunyiga. Ono najja n'agamba make sure those Baganda do not get numbers. Never joke with Baganda. It is the heart of Uganda. Akantu ako kaleka kalina bangi be kaaluma lwakusirika. By the way, mu Uganda lwakuba nti abantu balowooza nti bw'okola ekintu abantu ne basirika baba tebalumiddwa olumu baba balumiddwa naye nga tebalina bubeezimaanyi gakuddiza. Anita yagamba ebyobulamu mu Yugi nti nno biri okay, so let her be taken to Mulago. Medics are available in Uganda. Bagamba teyeetaaga kutwala bweru wa ggwanga, amalwaliro wano mu Uganda weegali asobolera ddala okujjanjabwa n'okuwona n'awona. Bannange Speaker make sure those Bagandas do not get numbers. Naseka. So many comments are there. Naye comment section oyinza okugamba nti nno si mumativu n'engeri Speaker wa Parliament gye yali atambuzaamu emirimu. Kakati nawe ekibuuzo ne kibeera abantu bano bonna abakomentinga bwe bati bwe basiba mativu ne yali Speaker ebyo bye yalinga akola yalinga abikola in favor of who? Era oyo gwe yalinga abikolera aliwa mu kaseera kano. Lwaki oba oleka omuntu wo eyakubeererawo n'akuyirawo omubiri bw'atyo okubeera nga ate public etandika okumusekerera emisana ttuku ng'olaba. Those are some of the things abantu basobola okwongerako. Kale ekyo mbadde nsaba tukkirize nakyo nkirekaawo. Kakati CDF General Muhoozi Kayine Lugaba emabegako waliwo post eyali etambula ku social media n'esooka etambuza nno abantu akannagi esooka etambuza abantu akannagi era nga post eyo first of all kigambibwa tekigambibwa nfu kubanga agambibwa okubanga yakola post eyo yavuddeyo n'agidisowninga n'agamba that post is not mine. Era mu kiwandiiko kye yataddeyo ky'okojja obompa yavuddeyo n'ategeeza nti no, this is fake. Sisobola kubanga yavuddeyo n'agamba fake. This is totally fake tweet. I can never say anything against someone I love and respect like His Majesty the Kabaka. Post eyo mwagiraba yatambula era nga yali abuuza Kabaka wa Buganda yaani njagala kumanya alowooza yaani nebifaanaganako bwe bityo naye avuddeyo n'agidisowninga kitegeeza we cannot go on nga tugidebatinga. But oluvannyuma posita eyo okutambula okusirika kwa CDF of course kwaleeta mixed feelings nga bamu bagamba nti okay ku page ye teriiyo lwaki tagidisowninga era nze wayitawo ennaku nga 3 twasobola kulaba Balamu Baluhagale nga agidisowninga but still CDF n'avaayo nga tagidisowninze.
I want to believe yali ayagala kusooka okukulinda muliro gukakkane kubanga oba oyagala oba toyagala wano mu Uganda waliwo obukulembeze obw'ennono naye obwakabaka bwa Buganda bwe mu ku bukulembeze bw'otamala galinnyako n'otambula n'ogenda naddala singa osalawo okulumba ekitikkiro ekya Ssaabasajja Kabaka. Ebyo nno si bigambo bugambo bw'obaddeko mu ggwanga lino Uganda okimanyi 29 genda osome ebyafaayo. Kakati omuliro ogwo n'asooka bala n'agamba kansooke ngukendeeze. Wabula eyafulumya post eno ayinza okuba nga kye yali agezaako kwali ku contradictinga CDF oba ku conflictinga CDF ne institution ng'Obwakabaka. Naye era ndowooza the two, the institution and then the CDF, they might have reached out. Amasimu sina bukakafu negasobola okuba nga gayitingana o clarifying ensonga. Naye response ya CDF tejjaawo bujja byawandiikibwa naye erina ne line gyedrawinga nti oluvannyuma lw'ebyo byonna ebibadde bitambula ku mutimbagano ebibadde bitambula mu ntambuza y'emirimu gya CDF tugenza okulaba nga bannabyabufuzi abakoonyeeko n'abantu ab'enjawulo. Kakati ne kireetawo fiya nti bw'amaliriza bannabyabufuzi abannaddiini banaamuwona, bw'anaamaliza bannaddiini abakulembeze ab'ennono banaamuwona. Kati eyateekayo tweet eyo n'amusooka gy'alowooza nti ayinza okugenda. Kakati CDF because he is not willing or he was not ready to go there both and according to the post he is not willing. Bw'avaayo na retracting na disowning tweet eyo aba drawings line wakati w'ebyo byasobola okwogerako ne byatasobola kwogerako. Era singa omukisa guba guzze nga there is conflict between him and the institution oyinza okusanga nti because of this post ne okudisowninga kwakoze kiyinza omwetaagisa just to reach out not to go by his usual policy of going on X. Naye oyinza okugamba nti nno yatuddeyo n'akijjawo n'akidisowninga era bonna abaddeyo nga balowooza nti it is him si ye. So bw'obanga olina by'oyagala omulanga onaamulanga birala but not that. Kale kakati njala tugende ku our big story era nga that big story ya Joel Ssenyonyi who is the leader of opposition. Kakati ensonga zino ez'omulodi Erias Lukwago Erias Lukwago ayinza okuba nga ye ali mu kkomera which is unfortunate but zisinza okusiikuula leenya buli omu n'amaliriza nga agabanye ku kkomera lya munne mu ngeri emu oba endala and oyinza okulowooza nti mwaba balowooza nti bali mu struggle. That's how it should be. Nti munno bw'afuna obuzibu at a certain point sikyateeka nti olina okukosebwa but olina okulwana okulaba nga you don't just keep quiet. Kati ensonga yali omuloodi yakwata ku bantu bangi era abantu bangi ne bakola remarks. Omukulu ono yavaayo n'akola remarks ezaali ez'obukambwe era buli omu yaziwulira n'agamba Ssenyonyi nga akambuwadde. Ne tulowooza nti osanga bw'anaamala okukola remarks ezo anaddayo n'agamba nti musajja nga namuleetedde nnyo kannenyeko ku kyawakati. Bwe yaddamu okutuna mu kamera era yasigala asonga ku ezo ensonga ze yali ayogeddeko mu press conference gye yakola ku lunaku olwokusatu. Kakati ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X CDF yakola okusaba ng'asaba Daudi Kabanda okubaako by'amukolera era nga mu by'amukolera omwo mwe mwali okubeera ng'ate alaba engeri Ssenyonyi gy'asobola okubeera ng'ate aggyibwamu obwesiga
era yagamba nti I can appoint whomever I want even tomorrow. I just need Muzeyi's approval. Ssenyonyi is at best and is the best ad hoc leader of the opposition. Nagamba nothing in law of my country stops me. Tukigeza gireke nga bweri. Tukigeza gireke nga bweri. Nagamba nti Honorable Kabanda is authorized to lead the operation in Parliament to give us a new leader of opposition. Era watu Kabanda nagenda mu maaso okubeera nga ate yeeyanza. Bwe twasembayo okuba nga ate tuli ne leader of opposition n'atutegeeza nti meeting zaali zitandise. Era bwenyindo tutandikirwa issue eno oba ensonga eno, I want to authoritatively tell you nti kituufu zo meeting zigenda mu maaso. Yes, meeting zigenda mu maaso. Kakati meeting ezituula zitunuulira ebintu bingi nnyo, naye nga byonna ekigendererwa kiri kimu, kulaba ngeri George Ssenyonyi gy'asobola okubeera ng'ate aggyibwa mu kifo kino ekya leader of opposition. Kakati ekifo kino ekya leader of opposition kiri wansi w'etteeka lya Administration of Parliament Act oba Parliamentary Act. Omwo leader of opposition mwagwa, era nga kino kyateekebwamu mu mwaka ogwa 2006 oluvannyuma lw'okujja kw'obufuzi obw'ebibiina ebingi. Awo leader opposition bwe yateekebwa ate mu act eyo. Mu act eyo mu kusooka mwalimu ba commissioner ba parliament, mwalimu speaker wa parliament, yes, ba commissioner, speaker parliament ne deputy speaker. Then later on leader of opposition nayingizibwamu kubanga opposition yali efunye leader of opposition, kitegeeza nti ne government yali erina okufuna leader of government business in parliament, naye n'ateekebwamu. Kakati mu tteeka eryo balina bye badraftinga, era nga etteeka eryo lirambika leader of opposition alondebwa atya. Okusinziira ku tteeka eryo bagamba nti sebo mbadde mpinza wonsabo mpe byenjogera, leader of opposition alondebwa atya okusobola okuba nga ate afuuka leader of opposition. Kakati mu kulambika ku ngeri leader of opposition gy'asobola okulondebwamu bagamba nti okusinziira ku article 82 A, the constitution, there shall be in parliament under a multi-party system a leader of opposition. Kakati ne bagamba leader of opposition yo yalondebwa atya. Bagamba nti subject to subsection eyokubiri ne subsection eyokusatu, a leader of opposition shall be elected by the party in opposition to the government having the greatest numerical strength in parliament. The leader of opposition wakulondebwanga ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti ekisinga ababaka abangi mu parliament. In election, the leader of opposition, the party to which he or she belongs, may, underline may consult other political parties in opposition to the government and independent members of parliament. Inti kale ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti bwe kiba kironda leader of opposition kisobola, si tteeka, si will, but may, kisobola okwebuuza ku bibiina ebirala nti mulowooza ani gwe tuba tuwa obwa leader of opposition. Kakati wano lumu era yagala yo okutereeza ng'agamba nti no, in an election of a leader of opposition the party will consult other political parties in opposition. Kakati that will ng'ekoolinga okukuba akalulu nga ye tetayagala kukyusa wano, nga ayagala ekibiina ekisinga ababaka abangi mu parliament kyekiba kiproducinga leader of opposition, naye nga kyayagala mu katundutundu kano akookubiri wano awali may consult bakyuse bateekewo will consult. Kakati now this will consult nga kitegeeza ki nti nga NUP eteekawo platform
ne nominatinga ba candidates ab'enjawulo abaagala okuvuganya mu kibiina, then abo ne babaleetera ab'opposition ne balondako ani. Oba opposition ne bakkiriziganya because okulonda kusobola okubeera mu kusuula akalulu oba consensus. Oba ne batula ne bakkiriziganya nti kale tutwale oyo. Ekirala, a person elected leader of opposition under this section shall take office upon a formal announcement by the speaker. Leader of opposition talayira era jjukira nti bwe twali mu parliament tuli otwala parliament ndiza lwali lwakubiri bwe bali bazze okuyisa prime minister ne vice president. Speaker parliament yalangirira bulangirizi nti NUP eronze Joe Ssenyonyi nga leader of opposition. So speaker wamala okulangirira then biba biwedde. Kati awo tuba tumalirizzaawo. Kakati mu kubaana abagala okukola ennongoosereza wano tebalinaawo buzibu. Actually wabadde baagala okukola ennongoosereza yaabwe mu meeting zaabwe ze babadde bakola ez'enjawulo, kye baali baagala okusooka okukolako ennongoosereza was this, nga bagamba nti nno ekibiina ekisinga abantu mu parliament ekinalondanga leader of opposition nga baagala ku kino bakiscrappingewo bajje wano basigaze eno nti in electing a leader of opposition the party to which he or she belongs may consult. Bagambe nti nno wano leader of opposition wabazze ekibiina kirina ababaka abangi mu parliament kirina okwebuuza ku parliament yonna, si ku consultinga bibiina bya bufuzi byonna nga nano baagala kajjawo bateekewo parliament ebeere nga yekola ki yebalondera. However, nga the implications are nti wano mu ggwanga Uganda ebbanga lyonna parliament gyebaddewo NRM yesinga ababaka abangi. Kakati nga kiba automatic nti leader of opposition aba agenda okujja agenda kuba nga aleeteddwa NRM nga tekiba tekijja labika bulungi. Kakati ne babawabulamuko mu nteekateeka efaanaganako bwetyo. Kakati kati awo ne bateekawo star nti bwe tukola ennongoosereza wano ne tugamba nti kale NUP katugireke enominating ababaka baayo abagenda okuvuganya ku leader of opposition naye babaleete mu parliament tubakubaganyeeko ebirowoozo, oba tukijje ku NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekimu tukireke ku opposition yonna tuleete bakandidate bonna bavuganye nga bwe tubeera ku speaker parliament tubakubeko akalulu. Ekyo bakiteekako sita nga kirina ebizibu byakyo. Kati ne bavaawo ne bagenda mu section awali leader of opposition agibwako atya ekifo kye ekyobwa leader of opposition. How eyo ndala leader of opposition aluzinga atya ekifo kye ekyobwa leader of opposition. Kakati interest yaabwe ne bagamba nti how leader of opposition cease to hold office okusinzira ku tteeka essaawa zino. Bagamba nti if removed by the party that elected him, singa NUP essaawa zino nga bweri ku opposition bwegamba nti tukukooye Mathias Mpuuga automatically oba ovaayo. If he or she resigns from the office, yenyini omubaka wa parliament ye leader of opposition yini bw'awulira nga tebitambula bulungi ng'agwa takyasobola kubeera mu kifo ekyo asobola okuresigninga naye n'akita. Nagamba nti if he or she leaves the party which elected him or her, tisinga ova mu kibiina ky'ebyobufuzi ekyakutwala mu parliament era nekikuubwa leader of opposition, automatically bw'okivaamu kubanga okiikirira kibiina ekyo kubwa leader of opposition era n'ekya leader of opposition oba okivaako. Kati awo nawo oba osobola okubeera nga ate obwa leader of opposition bukola ki bukuvaako. If he or she ceases to be a member of parliament under article 83 of the constitution, singa bagenda mu constituency ne bakizuula nti walinayo ebizibu oba ne bakuwangula omusango ogwa kooti ogw'ebyokulonda, singa ogibwayo kitegeeza tosobola kubeera leader of opposition nga toli mu parliament era nawo oba ovaayo. If the party which elected him or her ceases to have the position in parliament
described in section 6B1. Jukira wali bakugamba nti no ekibiina ky'opposition ekisinga ababaka abangi mu parliament. Kakati tuyinza okutuuka mu kaseera nga tugambe NUP ne FDC nga FDC ina ababaka 35 nga NUP ina 36 oba 36. Kakati singa NUP ababaka baayo babiri bakubibwa mu kooti newesigaza ababaka 34, kitegeeza nti FDC ebesinga majority, kitegeeza nti kati ate office ya leader of opposition ebedda mu mikono gyayo. Kakati wano bino bye bibadde bisobola okujjisaamu obwesige, era nga bw'otunulanga bw'oba oyagala okujjako Joel Ssenyonyi obwa leader of opposition oyinza kumusanganga wano. If he or she ceases to be a member of parliament under Article 83 of the Constitution. Inti oyinza okujjako Joel Ssenyonyi obwa leader of opposition singa oba omuteereddeyo ekisango ky'ebyokulonda, wabula bw'otunulamu oluvannyuma lw'okuwangulwa akalulu k'e Nakawa West, Joel Ssenyonyi talinayo musango gwonna, teri yamuloopa. Emisango gyonna egy'ebyokulonda kasaya ava mu kalulu tebaddamu kumuloopa. Kitegeeza nti nno oba tokyasobola kumufunziza wano. Kakati okusinziira ku magezi n'entotto olukiiko luno olwalondeddwa ze gasaze, bagambye nti mu kuleeta etteeka lyabwe n'okukola ennongoosereza bayinza obutakyusa ku ngeri ngeri leader of opposition gyalondebwa, naye baagala kwongerawo engeri eziwera leader of opposition gy'asobola okuluzinga ekifo kye, kireme kubeera nga kyetoolera ku kibiina kye kya byabufuzi kyokka. Bateekemu n'enteekateeka za conduct n'ebifaanaganako bintu nga walaba bwe baakola ku Zaake ku commission. Kakati baagala bayinkuludingemu ebintu ebyenjawulo. Wabula akattu akaliwo nti by'oteeka wano naddala singa abaabikoze ng'abikolera mu ofiisi ye nga leader of opposition, ate biyinza okukubagana n'obuvunaanyizibwa bwe nga leader of opposition. Mu section endala bakuwa responsibility za leader of opposition, soko zimpe. Kakati wotunya mu responsibility za leader of opposition, bino yebagala okwongera mu tteeka lino ate biyinza okukontana ne bino bitya. Bakugamba nti no roles and functions of the leader of opposition. 1. The principal role of a leader of opposition is to keep government in check. Ekibuuzo, how does a leader of opposition keeps the government in check? The leader of opposition shall, under section 1 in the consultation with his or her party leadership, appoint the shadow cabinet from member of opposition in parliament. The leader of opposition shall be a member of the committee of parliament, parliamentary commission. The leader of opposition shall study all policy statements of the government with his or her shadow ministers and attend committee deliberations on policy issue and give their party's view and opinions and purposes of possible alternatives. Kakati obuwaayiro obwagalwa okwongerwa mu ngeri leader of opposition gy'afiirwa ekifo kye buyinza okukontana n'ekitundu subsection 1 eya 6E ey'okukeepinga government in check. Nti singa leader of opposition agenda ku ddwaliro ly'obuwa n'asanga nga sikkole mu kwagala okugenda mu maaso okukoberera emirimu gya gavumenti n'akozesa eddoboozi ekkangufu n'abaako gwavvoola, jjukira oyo gwavvodde amuvvodde ali mu kukola mirimu oba kugoberera ssente ya muwa musolo, era asobola okugamba nti natuuka mu field nanyiiga kubanga bye nasangayo byali tebiweesa kitiibwa ssente ya muwa musolo. Kakati obuzibu ne bubeera nga tonna konsidalinga oli agamba nti ono bwe yajja okulondoola emirimu gya gavumenti gye nali sikola bulungi yanzivoola. Olina kusooka kukonsidalinga ono
eyagenda okugondoola emirimu gya gavumenti. Kakati awo weewali akattu. Omutume Kabanda yasembyeyo okulabwako nga ayina post gy'ataddeyo ku X account ye era nga yabadde awera. Era nga yagambye nti the operation begins today. You will then all understand that PLU is the power. Era ebyo byagenza okubeerawo nga bamaze okuweereza notification eri kilaka wa parliament nga bamutegeeza nti no baagala kubanga ate baleeta private members bill eyagala okubanga etereeza ate ku Administration of Parliament Act ey'omwaka 2026. Kakati tugenda kubanga tulindirira okulaba bigenda kubanga bigwerawa. Wabula bw'otunulira ebintu ebyo nanga bwe mbikunnyonnyodde nti etteeka lireetebwa already spirit yaalyo emaze okulabika nti baagala kubanga ate bagolola Joel Ssenyonyi Ettumba ku remarks ze yakola ku CDF. Ekibuuzo, omuntu wa bulijjo afunirawa? Joel Ssenyonyi bw'asigaza ekifo ky'obwa leader of opposition, omuntu wa bulijjo afunamu? Oba okategedde bulungi? But actually nga sinnamaliriza wali, CDF bwe yali ayogera yagamba nti leader of opposition alina okuddako, alina kuba wa PLU. Awo nno nawo akakiiko kali akaweebwa eddimu ery'okubeera nga ate kakola ennongoosereza mu bbago lino kafunyeemu obuzibu. Olw'ensonga tebaagala kukyusa ngeri leader of opposition gy'alondebwamu. Ekyokubiri, singa okyusa etteeka lyonna ku ngeri leader of opposition gy'alondebwa, mukitegeeza Joel Ssenyonyi agenda kusigala nga leader of opposition paka ekisaanyi kye bwe kigenda okukola ki? Okuggwako. Kyokka nga ate ekigendererwa kya kumugolola Ttumba. Kaakati obuzibu ne bujja nti nno balina okukola ennongoosereza ezisobola okufuna ye Ssenyonyi gwe bakola ki? Gwe beetaaga mu kaseera ako bakola ki? Gwe bemwetaagira. Oba okategeera akantu ako. So kakati tugenda kulinda okulaba bigenda kubeera nga ate biggweerawa side ezeeyo, era bayinza kubanga bagenda kubeera nga ate bakola batya okubanga ate bafuna loop. Omulala naye challenge weeri nti emikisa gya CDF okufuna loop wa PLU gwayagala kiyinza okuba ekizibu kyo, kubanga okusinziira ku nnongoosereza baagala okukola mu tteeka, NUP egenda kusigaza obuyinza okusalawo leader of opposition gwe baagala. Wabula okusinziira ku bo, Joel ameze asobola okwogera, asobola okuddamu waayagalidde. Kakati singa Joel Ssenyonyi omwempiikinga n'omugjawo, leader of opposition NUP yenna gw'enaaba esazeewo okulonda, buli bw'anaayagala okubaako ebigambo by'ayogera ajja kubanga abibala lwa nsonga nti najja kubanga amanyi ekyagwa ku mukama we oba ekyagwa kwoyo gwe yaddira mu bigere. Kitegeeza nti nno tetujja kuddamu kufuna leader of opposition ayagala kwogera bigambo nga Ssenyonyi wabikola ki? Nga bw'abyogera. Ate era nga bw'ojja ne weetegereza nti kituufu banafu aba PLU balina ba members abasoba mu 3. Nejja weetegereza nga ba member abasoba mu 3 tugambe nti ba member balinganga 205 oba 207 ba NRM. Ojja kwetegereza nga ba member 2 si bakowa PLU. Naye baalabye ng'ebintu bitandise okukyuka because of fear ne bagamba why? Kati ssaawa zino bw'oba oyagala okusurvivinga beera wa PLU ate ng'oli wa NRM. Era ojja kusanga nti member oyo bwe banaamusamuninga okukatendinga parliament okusobola okubanga ate abeerawo mu kuyisa ennongoosereza eyo, ayinza obutaatendinga lwalaavu, but he or she will attend because of fear, kubanga akimanyi mukama we mu PLU kyasobola okukola akimanyi. Kakati mu spirit eyo yeemu gye baagala ate okuteekamu ne leader of opposition anaddako nti yenna anaatuula mu kifo ekyo parliament ajja buli waanaabaako kyayagala okwogera ekinaabanga kijja mu bwongo bwe
Ssenyonyi bwe yayogera ebigambo bino abasajja bamuggyako kati nange bwe naayogera era bayinza okunziggyako. So naye ebyo byonna bikyali mu bubage, process ekyali mpanvu mukko, balina okuginforminga clerk wa parliament ne kiteekebwa ku order paper, etteeka ne lirongoosebwa ne lisindikibwa mu kakiiko ka parliament ak'amateeka ne beebuuza ku ba stakeholders ab'enjawulo, etteeka ne likomezebwa ku second reading ne lisomezebwa third reading, ennongoosereza then neekolebwa. Wabula nga tumaliriza, mu byobufuzi by'eggwanga Uganda waliwo ekibadde tekiriiwo, era mu kaseera nga abali mu gavumenti bagezaako okwagala okugolola ettumba bano abali mu opposition abameze obwebindu, ebyobufuzi bya Uganda wabadde watandise okujjawo ekirowoozo nti abali ku opposition bali mu katemba, tebali mu byaddala. Ate n'abali mu opposition babatandise okufuuka comfortable nti bw'ofuuka omubaka wa parliament ofunayo kokka ssente. Kakati ne babaako ebintu ebyenjawulo bye bakola ebyokwekulaakulanya. Kati mu kaseera nga balina bye balina okwogera ng'ebimu tebasobola kubyogera lwa nsonga nti nno batya reaction ya gavumenti gy'eyinza okukola ku bifo byabwe. Wabula abantu nga Ssenyonyi singa batandika okuyingirirwa n'okugibwako ebifo byabwe, mu mitima gyabwe kigenda baleetera okwekyawa, si kumaamulako gavumenti naye okwatula buli kimu ekibali ku mitima nga tebalina kutya kubanga ofiisezi zaabwe zijja kuba zaabagibwako dda. Era nze mu ndowooza yange omuntu wa bulijjo at the end of the day yagenda okusinga okuganyulwa mu bino byonna. Sigenda kusukkawo kuŋŋaanyiza. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi nga wakava Mbitaala ng'olingadde Namuŋŋoona ewali omuti gwa Jambula, ogenda kulaba ekipande bwaguuga ekiriko Rosemary Beddings. Rosemary Beddings tulina package zaffe ennungi ez'abantu abakulu. Bwe twava mu Go Back to School ne tubaleetayo ne package abantu abakulu. However, akabeeyi kakyuseemukko nga bwe mumanyi ebyenfuna ennaku zino bwe bitambula, naddala abali mu business mbaseetaaga nnyo okubannyonnyola. Package yaffe eya 5 ku mukaaga ejirako omufaliso omulungi ogwa rose form omunene guno gwolaba, ne tukuweerako essuuka, ne tukuweerako fiber pillows, ne tukuweerako bed cover bwaguuga, ne tukuweerako akatimba. Byonna ebintu ebyo 5x6 ogenda kubifuna ku mitwalo 41. 4 ku mukaaga era omufaliso gusigala gwe gumu, ne tukuweerako essuuka, ne tukuweerako akatimba, kuweerako pillows era wamu ne bed cover tugenda kuweera ku mitwalo kati 36. Ebbeeyi eno esobola okubanga ekyukakyuka olw'embeera kati nga bwe mugimanyi. Ng'ogyeko package tulina night dresses ennungi, abagala amasuka ga hotel, abalina Airbnb mujje ku Rosemary Beddings tuziba designingire ensawo z'oku mugongo, ensawo z'abagole, byonna wojja wano ku Rosemary Beddings. Bed covers nyongezo bajjukiza nti package zino emiwendo gino for now gye tuliko, wanaabaawo enkyukakyuka yonna tujja kubate tubategeeza mbeere bulungi mu ngero okutiwagira.